Twagwafa kumeza gyolaba faalu gyetugoberedde y'emaanyi mu disitulikiti ey'Emityana etandikira ku kutemula Peter Kalyango yali muvuzi wa bodaboda era abatuuze ne bakissa ku kansala w'ekitundu Francis Nyalwaya. Katwongere okugoberera fayiro eno ne Francis Nyalwaya agamba ki ku bimwogerwako. Francis Nyalwaya twasobodde naye okumufuna nga twagala okufuna ye kyagamba ku bujulizi abatuuze bwe balumiriza bwe beesigamako obw'embwa enkonzi y'olusu yesibira mu maka ge era ne bakimusaako nti alina kyamanyi ku kutemulwa kwa Peter Kalyango. Yasoose kunnyonnyola nkolagana ye n'omugenzi era mu bigambo bye n'attottola bw'ati. Enkolagana ne Peter Kalyango baamuzaala ffe tuli bantu bakulu. Mukadde we nali manyi taata we okumutegeera obulungi mu myaka gy'ekyenda taata wange yali kyamaani w'ekibiina kye bayitanga RPF mu ggombolola y'emaanyi nga taata wa Kalyango ye muwandiisi. Nafuna omukisa okumanya muzeeyi wa Kalyango n'abaana be. Taata wa Kalyango najja yafa naye weefiseera we yafiira nze nali maze okuva mu kyalo nga nzize Kampala. Kalyango n'akulira omwami bamuta Sande Kyemaire. Era Kalyango bw'akuze Sande Kyemaire n'amuyigiriza okukola ng'omuntu amanyi okukola. Kalyango n'akola ku ssente ze bwe natuuke ne Kampala era nakati nenfuna enkwatagana ne banka nga ndikomendinga abantu abaagala pikipiki bafune pikipiki. Bwe nfuna omukisa wakati waffe ne Finance Trust nayagala enkola engitwaleko ne mukyalo ewaffe kubanga natuuka mu kyalo ewaffe nga abalimi n'abavuga bodaboda omuntu asobola okuvuga bodaboda abaana togimalayo ne bagimuggyako abavuga ne bampitiramu ebizibu byabwe ne mbagamba Kampala osobola okufuna pikipiki bwe nababulira ssente zeggwerako nga bakyewuunya kuba tekyaliyo eri mu kyalo. Baga nti oli agula piki n'agikuwa naye bw'ofunamu obuzibu ne bwa wiiki emu epiki n'agitwala nabula nga kinkutteko nenja nenkolagana ne Finance Trust ne mbaga mukkirize ne mu kyalo tukole ki eggomba waliyo Finance Trust ekanoni naye olukwasaayi naye nkolagana nabo nakwatagana ya Kampala branch ku Bombo Road ne mbakkiriza n'ewaffe bagabayo pikipiki era bakkiriza. Nyalwaya Francis agamba nti mu mutima ogw'okulumirirwa abatuuze alina pulojekiti eya Kamba ng'eno yali egabira abavubuka pikipiki eza looni gye yabaleetera ng'ekigendererwa nti kyakugezaako kulwanyisa bbula lya mirimu mu bavubuka naddala ab'ekitundu ky'emaanyi. Wabula oluvannyuma lw'okufuna pikipiki Nyalwaya agamba nti omu ku bavubuka teyafuna ekikangabwa pikipiki yewe yabbibwa era nti mu kugezaako okunoonya abaagibba yatandika okutambuza ebigambo nti abaagaba looni eza pikipiki ezo nti be balina akakwate ku kubbibwa kwa pikipiki eyo. Twali twakakolagana ne Kalyango emyezi 3 ng'amaze okuwa eppipi yagifuna ennaku z'omwezi 5 ogwokutaano 2016 ate ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga 2016 eya Kalisiti ne bagibba. Kati bamu okubba eppipi ya Kalisiti buli muntu ataagenda kubuuza Kalisiti nga yabbiddwa kwolwo yamufuula omubbi era nga babbye Kalisiti ekiro ekyo yajja awaka wange ne mugamba eppipi bagibbye nti namugamba ekyo kyo tusobola tugenda tulipotinge ku poliisi kwa eppipi eriko insurance. Ne tugenda ku poliisi bwe twava ku poliisi ne tugenda tutandika okunoonya atuyana n'abapoliisi. Twagenda okubakuba ku masimu nga nti eppipi bagirabyeko Emityana naye nga tumanya ffe abali emaanyi tetutakyalina mukisa gugoba ppiki etuuse Emityana. Ne mugamba kati kye tulina okukola nga bwe tunoonya ppiki tukoprosesinge tufune insurance esobola okusasula pikipiki yo. Kalyango ye kiro ekyo teyajja mu kujja okulaba ewa Bizuulu awabbiddwa ppiki era nenkeera nze Kalyango saamulaba. Kalyango yalina enkola bw'abanga ayingidde wakati yafulumanga onobanga omukudde essimu nga tadda okujjako ng'akumanyi nnyo. Kalisiti yatandika okugamba nti abagaba pikipiki aba bbanka balaka badda ne bazinona kubanga waliwo bamemba bafe abaava eno bagende bakuba ebifaananyi awaka. Kati kuliko omu yagenda nga yambadde kabuuti. Kalisiti agamba ng'efaanagana n'ey'omubbi eyamubbye gwe yalabye ku muntu beetegereza yadde kabuuti efaana bwetyo. Kati abantu abaali waliwo awo ababodaboda banga nti bennyini badda ne bazikima. N'agamba naye olaba ne Kalyango teyazze kumbuuzaako
era n'ekiro ekyo teyazze kati nate ate nga gutumwadde obuvunaanyizibwa obwo naye nga ku kalisiti yasayiningira Kalyango ne Kalyango n'amusayiningira engeri bali bavudde ku kyalo kyekimu. Kati mu mwezi gw'omusanvu nga wese omwezi gumu nga babbye PPA twagikwata enankuwadde ne tukikwata ne yibba wa kalisiti nga tugenda n'okujja okukwata PPA tulina okujja nze Kalyango ne kalisiti fe yatuleka n'afuna abantu abalala ne ngamba Kalyango n'angamba sisobola butagenda nga kalisiti abadde atasogenda nga gamba abantu ti nze nabba pikipiki nga gamba olwo yagamba Kalyango mbu yabba pikipiki n'agitwala e Mawokota. Omuvubuka Kalisiti Nyalwaya gwayogerako naye twasobodde okumufuna nga twagala okumanya enkolagana ye ne Nyalwaya bwe yali n'engeri pikipiki ye gye yabbibwa ne byamanyi ku kuttibwa kwa munne Kalyango Peter bwe baali bakola bonna ku siteegi ey'emaanyi. Nkulu Nalwaya omwana oyo yennyini gwe baasooka okutta mugenzi Pierre Peter yeyampita nga bwe tukola ffenna emirimu. Nangamba kansala yatugambye nti alina piki zakola ki zawula naye zigenda kubanga za busente buki butonotono. Ne mugamba kansala anaatuwola piki, nze nina piki naawe olina piki ne piki eyo tunaagivuga. Nangamba tutya piki tujja kukola ki tujja givuga. Kati ne mugamba tunaakola tutya. Nangamba nze nina piki bbiri ng'olina piki emu naye njagala mpitize piki ey'okusatu naawe oweze piki ey'okuna sobole okulaba nga tukola ki nga tukola kubanga ono atugambye ogenda okukola omuntu wakuki kiba ku kitundu tugendayo. Musajja n'atutwala nalinze n'omugenzi ne tutuukira ku bbiri ewandegeya ku baveterani. Ofiisi eyo bagiyita Kamba. Nensasulayo ssente. Nasasulayo ssente n'omugenzi n'asasulayo ssente. Soka nempa emitwalo 10 neramu nasasuza era akakadde. Ne tugenda ne bampa. Akakadde okasasula piki ogifunye oba nga tonnaba? Akakadde koolo kaali ku ssimu ne ngenda ne tukajjako mu bbanka wabeerawo mobile money. Kati nga mu bbanka mwe tulina era okusevinga ki sente. Kati bwe twava eno ku ofiisi ne tutuukira mu bbanka, bwe twava mu bbanka ne tugenda ku Vemako. Vemako etuusa ki piki. Kati bwe twatuukayo ne batugamba mukomewo nga wiiki emu tubawe ki piki. Piki olwo batugamba wiiki we yawera batuwa piki. Piki yakwata piki eyo omuvubuka waliwo atazze nange nenkwata eyange ne Kalyango n'akwata eyiye netuvuga ne tudda. Nga wakayita wiiki 2 oluvannyuma lw'okufuna bodaboda eza looni abatemu nti baalumba Kalisiti mu nnyumba ne bamusaba okuwaayo pikipiki bw'aba akyayagala obulamu. Wabula oluvannyuma teyali mumativu nange Nyalwaya yakwatamu ensonga ze ekyamulowoozesa tyalina kyamanyi ku kubula kwa pikipiki eyo. N'addayo waka ng'obudde bukyali ssaawa nga 5 ennyumba bagisima. Ngenda okugguka nti abasajja bana bali kuki ku buliri nga baŋŋamba ssebo bukyofuna piki eno bw'otambula bwe tukola ki bwe tudda naye twagala buli kye tukusaba tulina mukama waffe akoze eki atutumye kye twagala otuwa bw'onaabituwa tetujja kutta. Ku ebyo bye ŋŋamba emmundu baginteese ku buki ku bulago. Ebiso 2 babinteese ku bulago n'abalala nga buli omu alina ejjambiya. Nange mu kutya okungi obekanga bali ku buliri? Ku buliri mu nju mu kisenge. Baayitawo? Baasima enju bayingira zembeekanga nga bali kuki ku buliri. Baŋŋamba tulina mukama waffe ne mukyala wange
batusalako lumu bagamba kasita otuwa ebintu mukama waffe byakoze eki byatutumye tetujja kutta okutya okungi nembagamba biki byemukola ki byemwagala tebangana twagala kaadi ya piki twagala ekisumuluzo twagala lisiiti twagala akakadde k'essente nembagamba ze piki gyenvuga nvuga yaki ya looni kyentye toyinza kubeeraawo nga tonnakola ssente olw'okutya okungi nengenda wali nenkwata emitwalo 3 gye nali naakakola nenkola ki nengabawo n'ekisumuluzo kadi nembaga sirina kaadi olwamala ne bagamba Jofule gulawo fulumya piki tugende ebyo byenjogera batusibye emiguwa n'omukazi bagamba munnabwe akole ki afulumye piki n'afulumya piki eyafulumya piki nengamba omukazi bano abantu bagenze naye bulabika omunyago gukoze eki guwedde twerwaneko tukuba amasimu bannange tulabe nga tukola ki tutakirizibwa nenkubira munnange ku dduuka najja nanzijjako omuguwa nenkubira bannange abakakiiko bwe tukola kuba booda enize bannange netujja netwatuuka omusajja mukama wange nga n'essimu yaliko ku lisiiti ziri ze yali yampa nakubako olwo simu nga tekola ki kateriiko mukama wange nalwaya kubanga bonna nali sinza bakubira nga sikubidde mukama wange yampa ki piki nga simu teriiko simu bwetabeerako tambula nenzija netutuuka emaanyi bwe twatuuka emaanyi nakola ki nanga kibagibye nti naye kyetulina okukola tugende owe difference ku ki poliisi emugaa difference ki difference ki kati tumaze nakugoba mubbi tulabe nga tukola ki tulaba nti tunagikwata. Program fayo kumeza gyolaba tugenda kumulamu katono tudde twongera okugoberera fayiro eno ey'okuttibwa kwa Peter Kalyango ne fayiro endala ebbiri ezivudde ate mu eyo ey'obutemu nga kuno kuliko y'okutwalira amateeka mu ngalo ne boonoona ebintu bya Francis Nyalwaya kansala w'ekitundu eky'ekivuuvu ate ne fayiro ey'okubiri ey'okugezaako okutuusa obulabe ku Nyalwaya eyo nno nga yavuddeko ne kalunsambulira abatuuze batuuka okulumba kkooti ey'Emityana. Katuwummule tudde twongera okugoberera fayiro eyo.